Taginge nyoko Derrick ne Joel Sonyonyi, leader of opposition in parliament. Ensonga laki njagala muntu agingira abantu abo. Joel Sonyonyi ye leader of opposition in parliament yakulira abantu bonna abaludde oluvuganya government ya Museveni. Derrick Nyoko yali ku kakiiko ka defense. Derrick Nyoko twakulabye ng'owandiika ekipapula ng'era Samoninga Muhoozi ajje mu parliament yeewozeeko ku bigenda mu maaso mu ggwanga n'okutulugunya bannansi. Derrick Nyoko tubali twagala musooke muve mu by'obufuzi. Okuva ddi nga gwe Derrick Nyoko osobola okusamoninga Muhoozi Kainerugaba najja mu parliament nga n'olwasembayo omwamu Samoninga yabayita baddiikula kyokka ne mukomekerera nga mumuyisiriza budget ya billions of money ng'egenda mu defense. Nga yasooka na kubavuma n'abatyoboola ate ne mumuyisiza budget ya billions of money. Eno message yange ejje eri gwe Derrick Nyoko. Basajja mmwe tubakooye naddala ababaka ba parliament abeefula nti we are in politics as usual. Tutuli mbyabufuzi ebya bulijjo. Kati mumpitira Joel Sonyonyi. Mr. Joel Sonyonyi tubale twagala musooke muve mu by'obufuzi muve mu bugombe n'okwagala allowances. Tukimanyi nti mwagala allowances. Ekibatwala mu parliament mwagala allowances na kubeera mu bugombe. You don't care. Ekibiina kyaffe bakirumbye. We are under siege because of Museveni's government and his son. Tuli mu mbeera ey'okunyigirizibwa batusibye buli kimu kyonna tetusobola kutambula, tetusobola kubako kye tukola, tetusobola kukola meetings. President ali mu kattu. Abaana babawambye babamazeewo bali mu makomera tunuulira Eddie Mutwe. We are in solidarity with Eddie Mutwe. Naye mwe muli mu parliament muli mu bukiiko bwa parliament business as usual mutambuza business za mukulu Museveni era mukukuta muli mu budget committee muli mu defense committee mwefuula abakola. It's as if we are in democracy. You are just painting the picture that we are in a normal situation. We are in like good democracy in Uganda. Mr. Leader of Opposition Joel Sonyonyi. Sometimes tuba defending and netutuuka ekiseera ne mututama bantu mmwe. Ne mututama. How can in this situation you make things like usual? Like usual you people. Why can't you boycott that parliament? And you are busy, you are now in budget committees making budget for Museveni and his people and his group and the NRM government, Museveni and his family. Muli mu budget committee, muli mu kuyisa budget, but you cannot boycott parliament. Temusobola kuva mu parliament eyo. How can we say people that we are now demonstrating for something or we are just showing tuli mu kulaga obutali bumativu baffe ku mbeera egenda mu maaso mu ggwanga n'okutunyigiriza ffe aba NUP naye nga muli mu committees za parliament mutambuza emirimu gya mwami Museveni business as usual democracy eri waggulu. Because you want allowances n'okutambulira mu bugombe. Lwaki temusooka ne muyimiriza ebintu ebyo bantu mmwe ne muva mu parliament? That's how you are going to convince Ugandans that you are in solidarity with them. Derrick Nyoko. Sebo waisizo oguwandiiko you are summoning Muhoozi as if you can. Nawe kenyini ngokimanyi nti you can't do that. Why are you people fooling Ugandans? Muli mu byabufuzi, it's as if we are in tuli mu mbeera eri nnomo, embeera teri nnomo, batutaddeko ekiyinja, tetusobola kutambula, NUP eri under siege, enyigiriziddwa, ewambiddwa, ofiisi zaffe bazirumba buli kaseera, mwe muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, eyo budget gye muli mu kutematema gye muli mukola ssaawa eno muli mu committees ez'enjawulo, planning committee, simanya biki, budget committee, mwefuula abakola. Eyo budget egenda kuyamba ki Munnayuganda? Eyo budget gye muli mukola mu kaseera kano okumanya nammwe mwagala allowances, mwagala bugombe, mwagala misaala. Kiki egenda okuyamba Munnayuganda mu kaseera kano? Eyo budget gye muli mukola. Ku budget gye muli mukola mulimu yadde Munnayuganda kyagenda okufunamu. Lwaki temu boycottinga parliament Honorable Joel Sonyonyi? Lwaki temuva mu parliament si yonna neraba nti muli mu kulaga obutali bumativu bwammwe olw'ebikola bye bali mu batuusako n'ababawagira? Muli mu parliament mutambuza business za mukulu Museveni, committees zituula. Mutuula business as usual, wadde no mu plenary temuliyo naye muli mu committees mutambuza emirimu. Because of what you people? Loans ezibasuseeko ennyingi nti temusobola kuboycottinga parliament for this short period esigaddeyo. Loans ezibasumbuwa ze mwalya nga munoonya akalulu. Nti kati mulina okubeera nga mutambuza business za mukulu Museveni mufuna allowances n'emisaala kiki you people? You people, how can you show solidarity and you are there making budget for Muhoozi Kainerugaba and Muhoozi Kainerugaba is the one who has Eddie Mutwe? You people, do you really think that we are fools? Lwaki musiruwaza bannayuganda okutuuka ku ekyo bantu mmwe? Muwoza usimanya tetulina bwenkanya, NUP tetulina bwenkanya, naye mmwe muli mu budget committee mwe muli mu kutematemera Museveni n'abantu be budget. Business zitambula normally.
mu parliament eyo tewali buzibu, democracy atambula bulungi nnyo. Are you trying to say that in Uganda we have fair play? That's what you are showing in Uganda. You people in parliament, member of parliament, Joweri Ssenyonyi. Joweri Ssenyonyi, lwaki tojja babaka ba parliament naddala ba NUP mu parliament ne badde ebbali? NUP enyigiriziddwa, abaana bayo be bawamba, abaana bayo babatta, but you are busy there doing Museveni's work in parliament. Namwe mulage ku solidarity with NUP people, with supporters of NUP n'abaana ba struggle. Namwe mulage ku solidarity. But business is moving as usual in parliament. You are just playing politics because you want votes. You people. Mu parliament eyo gye muli, budget committee gye mulimu mu kaseera kano egenda gasira ki bannayuganda? Kiki egenda tugasira nga ffe bannayuganda okujjako gasa Museveni ne parliament ye n'akabinja ke ne government ye n'abantu be? Ffe bannayuganda tubiginamu kalungi ki? Muli mu committees ezenjawulo emirimu gitambula kubanga tukimanya emirimu gya parliament gitambulira mu committees. Eno mu pulina letebayo kya makulu. Naye mwefuula nti nno mulagewo ekikolwa ekiraga nti nno nammwe muli mu butali bumativu obuli mugenda mu maaso ku NUP. Tosobola gamba nti bali mu kunyigiza naye ng'oli mu budget committee lekaleka emirimu ogitambuza. Budget Museveni omuwa billions of money in State House, billions of money in defense, billions of money in what, billions of money in what? Muli eyo mu confirming we are in kwegamba good democracy abukadde. What are you trying to prove, you people? You politicians. Really sometimes tuba defending abantu mwene tutuuka ekisala ne tuwulira nga mututamye. Nga mututamye natunulidde ogubaluwa gwa Derek Nyeko ne ngamba wow. Ono gwe balumba mu makage n'atandika okulaajanira ku social media. Yali mu callinga that bitch. That beast Muhoozi Kene Rugaba mbali mu Musa Muninga je mu kakiiko ka committee, simanya de mu defense committee, bamusoyose yebuzo nga the last time you called him. Yabavuma buvumi, you are crowns, you are idiots, and you ended up passing supplementary budget of billions in Muhoozi's office. And now you want to fool Ugandans as if you can do anything. Why don't you people leave parliament and go out of that parliament? What are you getting there for Ugandans? Really? Honorable Joweri Ssenyonyi and Derek Nyeko. What are you trying to prove here? What are you fighting there in parliament? Just because you are fighting for your pockets and life and luxury life and enjoying money. Nothing else. Mwe mulekako parliament ni mugiboycottingako katono kati mubaaki. Mubaaki. Muli eyo emirimu gitambulira eyo muli mukukuta emirimu gigenda mu maaso. Bwe muvayo ne mudda mu mawulire ne muteekako faces zirumirirwa. You people, you are really hypocrites.